Kibuloka nga wakayingira Nansana kye kimu ku bifo ebyali bimanyiddwa ennyo okubeeramu obumenyi bw'amateeka. Olw'okufungiza kw'ab'ebyokwerinda ekifo kino kyali kitereezeddwa ng'abasinga bakwatibwa, abalala oboolyawo ne banoonya ekibanja ewalala. Kibuloka y'ennaku zino si ye kibuloka eri. Yes. So tuddemu amaanyi. Wabula kati obumenyi bw'amateeka butandikiriza okudda mu kitundu kino. Wano bassentebe ku byalo 23 basisinkanye okulaba butya bwe bayinza okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obutandise okulabikira mu bitundu byabwe. Sebo ne bannyabo nga buli lwe babba ku sayidi eno eyaffe abantu bagenda okudduka ne security okubagoberera nga badde eno wammwe Nansana. Olukiiko luno lwetabiddwamu ab'ebyokwerinda okuva ku poliisi y'e Nansana nga kw'otadde n'amyuka RDC Nansana Charles Lwanga. Abatuuze bagamba obudde bwe buwungeeramu obumenyi bw'amateeka ne butandika. Abanyakula amasimu ku bantu abatambula bakubamu abavubuka ogera uli alijja agamba nti mbadde nvuga bikajjo basajja bankubyemu ne batwala ssente zayi kati ng'ebintu ebyo bituyisa bubi naffe. Naye ekirungi nti abatuuze b'ekitundu kino kyonna bakubulira nti oyo mubbi n'oyo mubbi bajja ne balinnya nabo kati nekikomera n'agwa mu kiri babadde nabo babamanyi bulungi naye nga batya obatema amajambiya. Abatuuze balina n'amanya ge banokoddeyo be bagamba nti be basinze okubaliisa akakanja. Kino kiwaliriza akakiiko kuyita abavubuka bano bajje bannyonnyole lwaki batigomya ekyalo oluze bakkiriza ekituufu nti baali babbi naye kati okubba baakuvaamu. Nali mubbi ebyaddala twabbanga naye tuvaayo ne tulokoka. Nalokose wa mwana kyali wange ali kibaamulagako natya neŋŋamba ggwe. Era balumiriza nga babatigomya bwe bali abaana b'abakulembeze ku kakiiko k'ekyalo. Nzijukira bulungi nnyo okulaba obwana obwo nga bunkuba peva kali wakati w'emyaka nga 17 18. Obubbi bubi mugambe baana bammwe mubayigirize buli omu adde ewaka asomesa omwana we. Obubbi tebusobola kuggwawo nga okuggyako nga buli maka gaze ne gategeeza omwana wo. Bassentebe bano bakkiriziganyiza nti baakukola ebikwekweto okusobola okufuuza abamenyi b'amateeka bano. DPC ne RDC tubategeeza tujja kujja okusaba mani power bwe munaate bukiruwadde tugenda kufe kwekolamu eyaffe. Twagala bakiyamani b'eno Nansana bagende bakwate abeekazo ne Nabweru. Abeekazo ne Nabweru tujje eno mu Nansana twegatte ne poliisi tetulina kumenyera ku mwana wa gundi. Wano era abakulembeze bategeereza poliisi nga bwesusse okulya enguzi nga be basibye obumenyi bw'amateeka mu kitundu. Oyo ajja kubula yakimanyi babbi n'abasajja b'abeekatooke babbi. Tetulina buzibu n'abakozi ba gavumenti mu ofisi ya DPP naye tusaba batuyambe bawulirizeeko ku bantu wansi n'abakulembeze ba wansi. Ate yo poliisi obuzibu butadde ku bakulembeze abatafaayo kugoberera misango gye babeera batutteyo. Kubanga babeera bamanyi abamenyi b'amateeka. N'oyagala akulage akubulire nti tayewa Apollo yamenya amayumba ku kyalo. Mwana wa gundi awangaalira mu kafo gundi. Amateeka agamenya okuva saawa bweziti ne bweziti nga tagenda bikuwa. Amyuka RDC w'e Nansana Charles Lwanga wano wasinzidde nalagira poliisi okuddamu okujjumbira ebikwekweto by'obumenyi bw'amateeka. DPC kazi kwako. Gamba bano ba OCs aba post stations batandika ekiro kya leero twagala bano abantu abali mu kutawaanya bannayuganda abasula wano ku kibuloka nga tewali kibasumbuwa. Bino we bijjidde nga poliisi yakakola ekikwekweto mu yakwatira abavubuka abagambibwa okuba ababbi. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.